Makanga Mary ow'Ennatete Nanfuka Zone ye yeekubidde enduulu mu bakakiiko nga wawabira mutuuze munne amanyiddwa nga Jjajja Nakawunde nga bw'ayitiriza okumulangira obusezi n'obulogo. Kino kiwaliriza ssentebe w'ekitundu kino Kasozi Mpungu okutuuza olukiiko lw'ekyalo okugonjoola ensonga zino nga lutuuziddwa mu maka ga Nakawunde agasangibwa mu Nanfuka Zone era ne yeegaana ebimwogerwako. Abatuuze bambalidde Mary Makanga ng'ono musibi wa nviiri ne bamulumiriza obulogo. Kinzo okunu musajja yakafa tanawuza na wiiki nga balumba abantu nga babaga nno bayogedde nti balogo olw'omuntu omu omupangisa obupangisa. Ensonga ssentebe zimulemeredde n'asalawo aggalewo olukiiko nga tawadde ensala abatuuze kye bawakanyizza nga bagamba nti takoze bwenkanya wakati mu kumulangira. Ssentebe yeemuludde n'abaviira era ng'ategeezezza nti ebyeddogo ebyogerwako tabimanye kuba ne mu mateeka tebiriiyo. Abdumuwonge yakusakidde eggulire lino ku Lwaki TV 1.